ate mayibulazi oseka bino byannaku bannange munyambe muntaase omukazi agenda kunzita maama mbono omwana wa anko wange Faruku kati genda otwalire obuliri mukodwani ono omukulu twebake nange ningenda kuba yansi my brother nebyo byonna bikyali awo naye omukazi tansibidde mu nnyumba my brother n'agenda n'ekisumuluzo omukazi akoze atya my brother omukazi ansibidde mu nnyumba kanjogere nampola tajja n'awuliriza ku lujja amanyi n'okugulawo n'ankubamu embooko omukazi ejjo my brother omukazi nga ntwala out omukazi mukuntwala out nga ngamba omwavu tateesa tunula ku kisenge ng'abantu batunudde eno juni ekyo wali okirabyeko anko ng'abantu batunudde eno nze ebyokulya mbiyira ku kisenge my brother kaakati nenzibirira amaaso kubanga ekiyimba kye babadde bakubye nga kinyuma nenzibirira amaaso ndi omuntu nze ntunudde ku kisenge abalala ebyokulya babiriira eri ndowooza nga bagamba oba omuvubuka mulalu my brother kaakati nenzibirira amaaso ntunula eno kumbe waliwo akakazi akandabye kaakati akakazi ne kajja ne kankoonako ne kaggwe oli mulalu kiki lwaki otunula ku kisenge ate ukoze utya my brother bannange my brother kwendi genda maaso n'emboozi kaakati munnange nenzibirira amaaso nentunula gyenula bwe natunuddeyo omukazi naŋŋamba lwaki otunulayo omukazi kwe kunkuba oluyi ne mugamba mami tonkubira mu bantu kale tugende onkubira ewaka mami batuuse eno anko Junior omukazi yajjeyo omusipi kuba yabadde asibye omusipi bulungi n'ajjamu omusipi neŋŋamba galamira gy'okwatayo sibala my brother gwe mulwanyirizi waffe bannange tutaase omukazi kati asibyewo nankuba yankubye emisipi 10 naŋŋamba mbu ate bwenjogerera essimu asikali yagimpeereza naŋŋamba wenjogera mbu agenda kukomawa era nkube kati wabadde omunnange yabadde azze okunkyalira era batusibidde mu kisenge abantu aba nagamba mbu ye kaavuge agende eri eshaluja era agenze eshaluja simanyi budde ki bwakomawo ono mukwano gwange alina okugenda ewuwe kati bwakomawo kitegeeza era ngenda ku kibo kuba nange muntaasi kati ennyumba ya mukazi wafumbiddwayo bufumbirwa nafumbirwa wano e Dubai nga obimanyi my brother naye embooko z'ensiiba kanko Junior nzibu musipi ate alina abaana abakulu abannenkana bawala basagala luli yaŋŋa bwe bajja okumulabako n'agamba nti oyo bamuyita Faruku Mulimira Junior konze neeyanjula n'aŋŋamba naye bagambe abo nti oli mwana wa anko wange konze ye mami kakati nga naawe womanya nko Junior kyaka ekiwala kyo nekikola ki nekinjagala ekiwala bye mwenyini mami naŋŋamba mbutwalayo kyayi twalire ekiwala kyayi bwe nakitwalidde ekiwala nekinkwata mu ngalo era nalwo lwabadde lutalo ekiwala anko Junior nze simanyi kyendiko bannange muntaase my brother gwe mulwanyirizi ne anko Bulunoke muntaase bannange ndi kulumbaye kati yakugaliddemu mu nnyumba era agenda komawakkube era agenda komawo ankube emisipi kuba ngambye kati bwakomawo n'atuggulira noono mukwano gwange n'agenda ajja biki okunambulako era agenda kuddamu ankuba emisipi emirala kati emisipi gye ntya nze nanzimbye emisipi lwaki tonoba nova mu maka g'omukazi ate ndagi wanko Junior gwe we bakuba luli noonoba
wayina wolaga kati ndagewa my brother we bakola ki bwe bakuba luli noono bawayina gyodda my brother kati nze ndagewa muganda wange bannange kakati luli yagenda era najja wano n'omusajja owulira my brother najja wano n'omusajja naŋŋamba mbunze ngende mbalire obuliri neziba mu kiyungu naye kaaba bannange nga omukazi ali mu kisenge obufumbo bannanga omanyi owulira musajja munnonga ate buli gwaleeta amugamba nti ono mwana wa kkojjaawa biruma buli gwaleeta amugamba ono mwana wa kkojja wange n'ekyo kyekisinga okunnuma bannange ate my brother oseka bino bya nnaku bannange munyambe muntaase omukazi agenda kunzita maama mbono mwana wa anko wange Faruku kati genda otwalire obuliri mukodwani ono omukulu twebake nange ningenda kuba yansuuza ogenda owulira bereru ng'ebintu bikubanuka abana kati luli yantuma nga bamaze okweyagala n'omusajja nantuma mbuno leeta caayi nenyingiza caayi ngenda olaba ng'ekisajja kituddeko eno ennyini sayidi gye neebaka ng'ekisajja gye kitudde n'ettawulo nekiŋŋamba ye kano nga katunula nnyo ŋŋamba bannange nkamono bwafu kiri bannange sandifumbiddwa bannange ku kyeyo maama ati e Uganda naye ku kyeyo bannange bannimba mbu waliyo ebirungi nekimpa n'etiketi kumbe nzize kukubwa misipi inako ekikazi kyekyagulira n'etiketi kyekyangulira tiketi era muganda wange si byangu kati ne pasipooti yange kyekigiyina omazeeyo bbanga kyeweekyo ekikazi guno gugenda kuwera mwaka ne my brother si byangu kati obeerawo n'obawuliranga nempulya jerebu asuse mu kisenge nekimpaasa obummonde mbuze mpaate obummonde kati uno ne mukwano gwange wunaakubira abaganda besimu kujja bakima mbuze mpaate obummonde male ndeetere oyo omwami gwaba aleese kati luli kyaŋŋamba bwe kireeta abaami nze mbayite anko nange mbu mbayite anko naye ku mukazi wange kale ku mami wange bannange by'ebyomu kisenge byo bikola bulungi anti era olaba my brother webituuka ate ku nze mbu ayagala 6 mbu ngende ku lawundi 6 bwe nkubayo 5 ezo nazo mbooko era abayagala 6 bannange mubuuza kati lwaki nze sikuko nayo 3 ne bali nabo ne bajja kale nze nkoye n'agamba leero siina sente zigenda kugulayo balala kati gwe nyiikira fubaafuba eggulu y'empeera mu ebyo mu butuufu awo waliwo eggulu y'empeera awo mbufubaafuba eggulu y'empeera awo waliwo eggulu y'empeera mu ebyo nga mwana wa muno ocunya mucunye bannange
bannange ekyeyo my brother baba my brother ensonga zozo